tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. There is Still Hope tukwagala nnyo. There is Still Hope tu Tish ne testimony mwebale kubanga ate mutugoberera. Ekitundu kyaffe kyakubiri kye kiyinza okuba nga kisembayo eky'olunaku olwaleero. Manyi tuli mu kwetala. Buli woyita bipande bye bikwaniriza politics. Kituufu. Guno omwaka it's a political. Olunalabya amawulire abakegwanyiza entabe wa president baweze 120. Bagaba president nalabye omu yagendedde mu kinu yatuuse eri naye kwasa mukyala we Nakato simanye empapula teyataddemu. Jire okuva kati paka nga mugwa kusatu yabeera mu katemba mwereere ate nga buli omu ayaya analaga okwagala kwe ekitebe yanjawulo. Kakati tulabye pasita waffe Wumalumulinde Musumba avuddeyo n'agamba MP Kasanda naye avuddeyo entebe njagala nina okugituulamu. Sijidde mu kibiina kyonna independent. Sisaabe nga kibiina kyonna ndi independent. Yemaliridde. Nze sirina kala njagala bampe obwa MP. Aho bekkaliza gena njirekerani. Simanyi gwe okirowoozaako ki bakulembeze mu kanisa basoogera ne bafuna ebifo ebyo by'obufuzi waba bagamba ate otunaabirekera ab'ensi kyobaba baleeta amateeka ag'ekisiru kati ekiseera naffe abakkiriza waateko. Nze sikkiriziganya na omuntu akulira ekkanisa okugera mu by'obufuzi. Wezibandiga fine bagende bo bagende naye omukulembeze mu church tugeze pastor amuganda wange politics ali sodate ng'omuntu omu ati kiyinza okubeera ekizibu okuleeta ekiteeso ekiyitamu ekisobokera ddala aye akubule ogenda oli independent naye muli otuuka n'ofuna kala ofuna wokiika. Kale ba independent abasinga mu parliament e Uganda beekubira eri okusaidi ya government bwe kiri okitegedde era paka kakati bajja leeta ebiteeso we kiri ebinyigiriza abantu kulira ng'owanika gamba nga nze MP sikkiriza bintu ebyo. Bameka boolabe bagera ne boogera basirika busirisi sente erimuleeta evuunya omuntu omumu abagusiba bati sente anti bayibuli tukkiriza kwekiriranya ffe tujja kwogera tomanya omuntu abaddeyo ne zijjani musumba omalako mirundi emeka mu parliament ng'ayogera asimulabangako ate kyogereko emeka simulabanga nako mukyala parliament boolaba boogera era bulijjo boolaba parliament erimu ababaka ng'ebi 500 olaba bali active balingana oba 3 kama Katonda azikadde babiri kwebaka kweriira kasayigira n'asayininga allowance ng'eyingidde okitegedde. Nze omukulembeze w'ekkanisa okugenda mu politics muganda wange soke tubawe Wumalumulinde ng'abasaba akalulu ab'e Kasanda mumulabiranga ki? Bamulabiranga ddala mu Kristo Yesu ayagala agikwatemu. Politics w'ennaku muganda wange nze waliwo nayogedde soke tubamuweze nkomewo nkubulire bawe ani John Wumalu. Nze omutume Wumalumulinde yenze gwe bayokya asidi naye Katonda nannwanirira era namponya kati nesimbyewo okuba MP member wa parliament wa Kasanda North. Sizzenga mubaka wa kibiina ndi independent nga nzijidde ku mulamwa gwa kukulaakulanya abantu ba bulijjo n'okwegatta. Ntunuulidde ebizibu bya Kasanda North n'endaba nga ababaka ba parliament ababaddewo balina bye bakoze naye bingi ebibalemye. Kale n'endaba nga nze obusobozi mbulina okubasingako era nga nja kusobola okukola ebibalemye.
omanyi ba member parliament abalala bo bakulembeza kukulaakulanya bibiina bya bufuzi oba n'obulamu bwabwe bo ng'abantu naye nze nzize kukulembeza kukulaakulanya kitundu n'abantu ba bulijjo abakiwangaaliramu. Kale 2026 ondabiranga ddala. Obubaka buno nkusaba obusindikire n'omuntu omulala mukwano gwo oba yenna gw'omanyi mu Kasanda North. Mukama Katonda akuwa omukisa. Kale ndowooza Umar Mulinde pastor omuwulidde asabye akalulu abe Kasanda mumulabiranga ddala esegede nina omuntu gwe yanyumyako naye mabega kaawo engamba pastor waabwe yalekawo ekkanisa alimu yabadde namuno simaba bayayisemu bino biprimary benaleevo bayayisa mubanedda naye yasulawo ekkanisa kulira agenda akola gwakuba ssimu ebiweebwayo byonna mubiteeke ku ssimu ate alina onoonya akalo ate olowooza agenda akozesa zirwa tegera ono anti abagamba nti kakati we naayita mumbange nasakira ekkanisa ebigenda funamu zonna ziba zidda buzi kumbe ayiteeka mu kisakiro kya kalooli ayinza obutakwasamu wadde niwayitamu zikomawo era ng'ayomba biweebayo nga tebikyawera tuli we naliwo nga wezi tabeera awe simanya mugwo gwali gwakutaano awo yatandikira awo ne bamubuuza Musumba Mukama yakuwa okwolesebwa okwo bwe baali bageze okuziika Yosiya pulira anti banakyalo bamanyi onalebo batandika okweyisa onalebo baagala walagi tewali nti fe tukulaba oba onalebo nti yagera kubisa post niyesimbawo bamubuuza nti ate mulowooza Mukama ayogerera muki Mukama ayogera mu bantu ngobayoteteyo Mukama nze nabagambako nti ndonalebo bakindabamu munda Mukama yababukirira njanoonyako omukwalo wange yambuyo wamusoma naye sikiwa kuba erinnya lye baalanga ebusi yabawangula samuyamu ate mbuwa yagambye ne webanja primary independent akomawo bannamunigina kati amala wiiki 3 taze mu kyaki wabeera mu seconds ng'afuluma tata alina budde kitegeera ate ebiweebwayo oluusi abaza kukima biweebwayo akawunti y'ekyaki yagikaliza dda tekukyali kantu politics n'ez'okuzimba tekuli ate muzimbe ki tomupaaka bazimbire kalina wa olaba basuubiza byalo bisuubiza bagazimba enguudo balima enguudo pitazimba luguudo gavumenti yezimba enguudo naawe anti ngamba gavumenti nempa ebyuma ebirima enguudo gwalabekayo mupicha zima oluguudo aliyo gwe balaba abasinga ewaabwe enguudo ezigenda ewaabwe zaagwamu dda badulagako yali prime minister wa Uganda onani yavaako Edward gundo no merabidde sekandi oyo sekandi yali gundi vice president ono yavaako gundi nabanja sokazeko alanga oluguudo olugenda ewaabwe muganda waawe oluwe mumaka mukyalo mumaka genyini muganda wange nga lwonna enkuba yalusalamu naye nga ye prime minister osobola okuzimba oluguudo n'oba olina sente nga gavumenti egenda oluzimba ozimba oluguudo so bano abali abafunirewa ali gavumenti batakyasindika sente ezo enguudo babbira okwo buli mwaka budget bafulumye ezo nga bateeka mu nga beetera mu bikutiya tebali ku olwo akati omusumba ogera mu politics muganda wange politics ajjudde obulimba oba oyagala okumanya obulimba obutambula omuntu yeegaana n'ekintu nga ne ku TV bamulazi nedda mwakiwulidde bubi nalabako ono empu eyo mbaalo ono erabira atera okujja mu studio nga ataddewo kasikaabo oba nenandaala yali nandalo
mbuye tayambala saati ya mikono miwanvu ne baleeta ekifaananyi mu kampeni nga yambadde miwanvu bamubuuza ataani oyo nti nze sambala ntaani oyo nze kugambye si yenze bannange baya ku balometa era ne bannaye bannabyabufuzi balimba kakati omusumba okugenda e Buganda n'amalako emyaka 5 ng'akyali pasita ate wamalako 5 babanga abamusiikudde abalina okuddayo gwani gwalolabyeko n'amala 5 agamba nze siddayo simulabangako basajja balimu empya omwo bakadiidde omwo mu paliamenti okuva mu lukumu okuva ku gavumenti yamini paka kuyaleero yali emupi saawa zino bamu baminisita entebe gy'omugirwamu ebanga sokaali kuwomera buwomezi yongera okuwomerera eti omwana tansubya bulamu obulimba buli mu ofiisi omwo era kakati agenda balimba ngenda bakolera kino naye nga agenda bikola obulimba butandikirawo awo mutandikire eno yenyininyini mu kalulu ng'osaba kale obanga oyagala oyitamu togeza n'ogera n'amazima n'omulundi n'ogumu mu politics abantu bulimbi wekera ku makya olimbe ngenda baleetera egundi amasanyalaze baleeta ebikondo ne babisimba bamala omuwangula ekiro lwe balangiridde ku makya olaba motoka ng'ebitwala byonna nga yabalimba bingi nawe naye gwe bapolitician baveeko naawe alabulabi kati simanyi bamusumba agenda kikwasaganya atya simanye wano mu kusaba akalulu nina bakolera enguudo busumba kweka era baleetera amazzi banange busumba waliwo omwe yatugambye mu constituency yaffe gye tuva yagamba mbu bemupiwano muve mutuwaye bugambe tuno mumpemu nange ngende ndi ate olowooza sisi babanzize nange mumpemu nyambe nange ngende ndyeko ine famire yange efune ku mugaati oguwera tuli bubi wali kyebakola nze Kayunga madada ng'akyali banaye madada yaferanga Kayunga luno oluguudo lw'ebbale galirayo olwo lwe buli kampeyini eno gwe baagala okujjako yagambye eyaluleese aliwa ale pulezidenti yaliwo ng'alugula ajja kugamba bwe munanyongera akalulu ezisigadde zonna ngera zikubakola mukama katonda kati ate olwo balina lukola mpola paka mu kulondawo wonna lutambuza mpola katego emirimu gyonna egyapoozinga saa zino zigenda kuddamu eba namala okulonda zisanyalale kubegera kulukusa amayinja musenyu byonna saawa eno bakola bukubirire saa zino katego saa zino ba MP basiba mu byalo mu kibuga batono agenda ne balima nako newo omuyitawo nalebo nkimira ku mazzi agakima gwe wange ate mmwe baffe bagisega ku kimira naye ondabiranga ddala erebatayo mukama katonda bwange olaba ne kansalawo okugombolola gange nabalimira enguudo zesaga politics fanyumiza nina balimira oluguudo ngenda dulima kansala ate ebyuma bituukira kugombolola ate gobinako obuyinza anti kati babireeta nze ndi mu ofiisi nze nsayininga gavumenti yerima enguudo Buganda nge bempi balime basibiwaza era empi asoba bayamba amazzi n'agenda mu mikwano gyebweru eyo n'akwanakwana emikwano egina kusene ne basimirayo kabowa ekyakisobola naye ayimba oluguudo kilomita 2 ekiriyo niweziba 10 newaba alina sente gavumenti temukkiriza osobola kumukkiriza ebyo byonna bya bulimba kati simanyi pasita waffe muli ebumalu ogenda kikola otya musumba ekifo tukikwagaliza Parliament kastajjulamu abantu abalimu omwoyo naye ate kiri kyoto kyennyini ekidde Muganda wange manyi ogwoto ogusibye eggwanga muli awo we batuuka muli n'ategeera amagezi baganywa babanga bataddemu akaseke ng'oli ku soda ogololaba mu myezi egi nga cupa njereere bagamba haye kino ekiteeso oba naye awanika buwanisi mukono nti kiyitemu ekyo kijayamba eggwanga yali akiwakanya naye kasa yayingira wali ekyo kigenda yamba nnyo eggwanga yali genda kulaakulana ku sipiidi ya kizungirizi kituufu kumbe wali
ka message akabanka Akagize. kayeko Ayo nange Musumba. Isente zetu Musumba gera zikola atya Manya. bazikuwa ngo manya amazina kigendo yita so naye goina kuwanika weze namba no kuwanika ngagamba ntolo nakusibengayo sebo tetitoboka kakati okubalansinga parliament ngefuga nnyo gina balansinga otye kanisa n'ebyobufuzi nakuza abaweereza bakuza muganda wange wakuza naye gwe olina obeerawo muganda wange omanyi kati nja kubeera ku online ndabe empingi gye bakwatamu ekintu ate tebaaba nzijukira bawa b'emp baffe tabu babagulira tosaana kumanya buli omu babalaga nga abamu balizanyirako matatu bali kubetinga kutambuza eggwanga naye sente ze babalaawo nga singa bazimbamu amasomero abaana baba bagenda kusoma bulungi so aliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga naye nga leero olina kyawe kyoyinza kyusa ti Musumba waffe muganda wabe kyamazima ky'Omusumba eri gyogenze guli ogwoto lunabe lwennyini oluwedde okina kikwasaganya oti so nze sikanya namukulembeze w'okuntikko mu kkanisa kituufu okujoininga politics bana abalala basobola okukkiriza naye Musumba eyo kyakyo omanye yegenze kazijani yamala oluusi n'ekisanja kiramba kkanisa yagisuulawo era okuyitawoko naye maama ati bamubye eshugo ndowooza oba anaddayo alina alyagala agenda kujya mu independent abwagala guli muzimu politics gwamuyingira kati ebyayisana tabijjukira bamala kuba n'ogwamu nogamba wamma Yesu ekitiibwa kikyo mu mikwano gyennina ali bali bazirya bo bano abantu kasita ogwamu nga banoonya alina kati bamala zikukuba noddala n'omuyimbira oli mukwano gwange kizudde oli mukwano gwange so pastor tukwagaliza mikisa tukwagaliza buwanguzi naye eyo gyolaze muganda wange pastor sigala mu njiri ya mukama waffe gwanga tulisabire busabizi naye baaba tewali kalungi konna kale awedde agambye mbu awedde yamumaliriza nga bukyali nga mukutudde mangu ate talimbi Omusumba ogenda mu politics aba awedde kabaka weddemu yeyo engeri yokka gye babadde banoonya nga teba era pasi alina kastajjamu ekirowoozo ky'okujoininga politics asitani nga atumyayo ekyokunywa yadde kyogamba obwerosi kuba obwerosi bw'obwangu ero si kisoboka naye muganda wange ekyalo kiyinza okutabula omutwe kikunza ekyalo kiyinza okutabula omutwe beerosi b'ennaku zino be basenga n'okulya enguzi basayini ettaka balitunda mirundi 2 gwe amazima g'Omusumba Musumba ze simuwagira agenda mu politics ezo banda wange eyo ogenda olimu empeke omwaka gumu bakirerya mumu ebyo oba okuguse naye mu magezi ag'obwakatonda kubanga oba kituufu asi kituufu gw'olina okugamba yes olina okulimba ojali ku fulo n'olimba eggwanga nga naye mu mutima omanyi naye obutuufu nga bakwadde manuscript genda obagambewo oti ne bakuba abantu n'ojja n'ogamba tebaba bakubi ne bakolaga n'obutambi nga abo abantu be basoma nalaba minisita w'abaana n'abavubuka balamu balahayire ku kalulu akawedde akanuupu bw'abanuupu bagenda buli omu nga mu nsawo ye mulimu kilo 3 ez'amayanja ayina mubeere bampala eki niwe osobola otambula yoyo politics
olina okusirwaza eggwanga abantu abadde balina amagezi olina obbasiga obusiru nabo batwale kyoyogedde. So kale nze omusumba ogenda mu politics oyo okugwakwe kuba kutandisa okuba nga kulabika okuba kulabise ne pressure yokka gy'obeeramu muganda wange awo mu campaign awo mu kulonda abo abasajja bobola abali mu politics abo bonna balina ebintu tebali bokka. They are using different powers. Kituufu nnyo. Tebali gumanyiko Maisa zino kazi sitani agreement zali kozesa abantu. Ati abantu bakoze. Wo bitirivu nnyo. Bawayo bana babwe bakyala biki. Akati oligena mu eyo. Lesi. Bakakwatemu yombe. Wali mukakwata mu oyinza n'okwata omuntu amalaka. Omugomugulago. Wali oyino zijjako naawe. Wosomagira bakabola bawoti. Okiba kikondo oyino funya. Subafe. Kuba omuntu akikondo wamanyira kufunyiza mizimu nekiduka. Ajabba gobamu baleke okumubba. Gigende. Ate nabali ababba tebali bokka. Balina amaanyi kubanga omuntu ategeera ali yekka tasobola kukola ekyaligingi naye olaba akikoze naye wabaawo ekikoze ekimuliko liita kasita atuuse ndowooza bannaffe aba YouTube katubasiibwe naye kkiriza Kristo abeera omulokozi wo ndaba nnaku zantu bava mu kibiina kino badda mu kino n'alayira era kino wenfiira eri teri mulamwa sirabayo musana oba onoonya omusana omutuufu omusana omutuufu ye Kristo nze musana gwensi buli abeera mu ye tabeera mu kizikiza bangi bamutunuulira obwenyi bwabwe ne buyakayakana okanizo wagamba nti omusana ne gujja ne gwaka eri ekizikiza tekyayinza so kkiriza Kristo gwe musana gwe weetaaga. Kituufu nnyo. Zino political parties bizikiza byennyini ebiwedde omulimu. Gwerinda guno mwaka guggwewo okutandika omwaka ogujja. Bw'ojja kaza nti kyali kizikiza nga takumanyi. Akuyita nako n'omukubira essimu nga tasobola. Kituufu. Naye Kristo w'omuyitira wonna mu biro by'okulaba ennaku. Yabeerawo naawe. Ye muki? Ye mukwano gwo abeerawo mu biro by'okulaba ki ennaku gamba Yesu olwaleero okkiriza era omulokozi Mukama obulamu yatula n'akamwa kange era nzikiriza mu mutima gwange nti oli mwana wa Katonda omulamu onsaasire byonna ebyansobako naze n'omusaayi gwo Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu amiina. Kale onagambye atya Lawrence abantu bagenda kufa obase by the way kiri obvious olwo kino nave n'alagula mbu bannaaye abantu bagenda kufa oyo si nabbi nabbi alagula ebya bulijjo oyo aba si nabbi olina okuleeta ebintu ebiri extraordinary bannaaye Mukama yandaze mu kalulu kano abantu bagenda kufa ekyo ne muziba awunyiza kiwunyize n'amanya nti abantu olaba mu bumyufu bwabwe by elections ezaaliwo obubonero bwonna bukulaga nti kyate kyetugenda mukigenda kubeera kizibu ayo nga gwegamba abantu bagenda kufa nabbi gwali eyo eyesunza okujja okuziba abazibe bazibe banno bazibe jangu otugambe ekipya naye bino ebyokutuleetera obunabbi bw'abaana ab'emyaka 2 ekitundu twabikoowa tujja bikkiriza kale ndowooza tugenda kwetoololamu Mukama wanaaganya tujja kudda awo ekiba tekisobose tujja kuba tusisinkana ku weekend olunaku olwekyo weekend etandika ku saa 9 okusinziira ndabye ekyosuddemu ekipale kya biiki kyakulya kinnyanja osomozeza era nga enva wano indayiwamu
nonye ku kinnyanja wekiri. Katusigaze bannaffe abali ku TikTok mubeere bulungi ate era mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.